Chendi mkwano oli oti. Kadress kano ke bayita batiya. Ke bayita Shakira. Bakayita batiya. Shakira. Shakira abasajja. Simanyo bamaze okudadi Andre yego. Open the watch, yeah, it's too hot. Bino dadi Andre ya. Mkwano no, it's too hot. Open the watch, you need something ekikuwe kumpeo. Okay. Tukulabye ozoga bidde ba DJ. Ane kimanyikidwa nti ba DJ balina associations ebbiri. Owaddeko emu. Kino obayi. Yes, bano tebakuboole ate ng'oli muyimbi. Mbadde simanyi nti balina bbiri bambi. Mbadde simanyi nti balina bbiri kati kino kyonna kirowoozaako. Mbadde simanyi nti balina bbiri. Nina kirowoozaako. Kino plan wagijjeewa okuba nti obaleetera abantu banako okulya. Kyanzijjidde bujjuzi when the president spoke. Nendaba nga tebali mu plan ze. Okubaggulawo. And those are our people. They are the people that make us, Beba to making abantu tutegeera. So, nempulira mulinga I need to do something small, Chensobola okola. That's where the whole idea came from, actually, from him. Okay, tukumanyi oli musawo. Era emabega ka watugamba nti ogenda kuddayo mu America. Kiki ekikyagana? Kyaliwo ndi waka. Mwewe mbeera mu America babeera bambuza oddayo ddi Uganda, So when I'm in Uganda, I don't expect such a question. Because I'm home. Okay. Otugambi mbadde ndi wale of the camera n'ogamba nti ogenda kuddayo kubanga ebyokozesa bikuweddeko omukyala. Biki ebyo bikuweddeko? Ebyokozesa ng'abakyala tulina obuntuntu bwaffe obutukozesa. Tuli so picky. Kati obukugwako obulira obwetaaga, you need a refill. Yeah. Shakira weeyerusa? Seyerusa just obuntu obwo butukyamula ne tunyirira kyegamba. Abakyala basinga beeyerusa kase ekizigo ekibaggwako ekyokweyerusa. Si buli mukyala anyirira nti yeeyerusa. There's what they call brighteners, moisturizers. Buntu bwe butyo buleetera omukyala okukyamuka n'alabika bulungi. Yeah. Kigambibwa nti nno aba black market be basinga okweguya kubanga gwe abateekamu essente. Gwe byokolera ebintu. No, black market sigiteekamu ssente, actually yenteekamu. Gwe yasasulya audio, gwe yasasulya video. Audios, it depends on something I like. Atuenza okumpa ekintu nenkyagala, that's me privately, I have to pay for that. But they also do some projects for me. Bakuteekamu any record label bange esobola omuyimbi. Tusobola signing amuyimbi nga tumusobola. Yeah. Olugambo lwotambula nti nno gwe ne David Lutalo Steel era ne lwaki abasajja obamalako emirembe abe Uganda? Ibambi David. No, let's not even talk about him. Kigambibwa gwe omukyalo omuyimbi omu mu Uganda akyasinze kwegamba okwetoloola mu industry. Ate David mumuggyemu ebyo. David is very, very good man. David omuntu akuwa obudde, music ayagala nnyo ekintu kyakola. Kati tayagala kumala gakuwa kintu. Because he wants you to get into his audience. So agenda kuwa so much time. So nze yampa so much time ne patience gye yalina nange. Because nolimba nga bw'oluwulira, it's a different sound from what I've been doing. So you're mentoring her into singing like that. So eventually nenkiyimba nekiggwa. Bambi David no. Mumuleke bali. Tankwananga nako. Uganda tolina musajja. Nsiyinaawo musajja wano. Lwasa singajja. Lwasa? Singajja nga nagamba nti. Did you see that video? Nedda. Lwasa singajja nagamba nti akwetaaga. Kweyo video nedda. Togamba Lwasa video gye walaba yakko. Kweyo video no. Omusajja omusoleza. Sikuzoleya mpasinga Lwasa ayinamu ssente n'ekyokubiri ate gwe ssente zakuweddeko. Kweyo video no.